twegatteko kuba nti nate tuyozaayoza abagole b'omwaka twogera ku Chosen Becky akwessa n'omwagalwa we Dictator Amiru anti munnange bano bakubye ebirayiro era nga n'abazadde babaddewo okulaba abaana baabwe munnange ng'ate bayingira obufumbo obutukuvu. Ekibuuzo kibadde nti oba abantu abasinga babadde beeraliikirira nga bagamba tugenda mu muzikiti oba tugenda mu kkanisa kubanga Dictator wulira we ngamba Dictator bannange kubanga Ssekajja munnange ye musiraamu ate Chosen Becky wa ddiini ndala okitegeera no mukwano naye byonna bigweredde eno kasita ekikulu kiri nti munnange bagattiddwa era bakubye ebirayiro. Kaakati Chosen Becky alina obubaka bwawadde bambi bazadde be katubeere nga tukuwa akatambi kano. Bazadde bange abalungi simanyi wamugeza nyenjira mukama ampadde omusajja omulungi omusajja mwami Ssekajja omuntu wange nsaba otuddire maazi nyenda kukwagala paka kufa yakusonyiwa yakufuna ekitiibwa ate ndakujjana Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Abaana bo banyumye soko labaawo munnange ate ebifaananyi ebyenjawulo bye tuli mu kuba nti nate tukulaga okitegeera nno tiimu Dictator Amiru bakufa okitegeera naye nga waliwo ekibozibozi ekiri mu kutambula nti munnange oli driver yavaayo n'alyoka atuwa emboozi ng'agamba nti Chosen Becky ayina omwami Ssekajja era ye yasooka obyogerako awo okitegeera nno mukwano. Kaakati nno munnange ate yavuddeyo n'abeera ng'agamba nti Dictator Amiru yali ayagala babeere mu mukwano ekitegeeza nti Dictator Amiru mbu batandise osiba abantu embu yandibanga ate saagala kyogera katukuwe akatambi kano ne screenshot eyo gy'oli mu kulaba yabadde agisindikidde Ssenga Acid. Mmwe basajja bammwe bannange baliira ddala amabina wasuza otya nze bampita Rashidi nina stoole yange oluvannyuma lw'okuwulira ebigenda maaso Dictator Amiru ne Chosen. Nze nabeerako nabo edda nali driver wa Becky nga ndaba bali mu mukwano ne bbaawe era nga mbeegomba ekya nzijayo nze oyo omusajja yankwana n'ansaba akabina ate wennagaana n'atandika okunteekako embeera nti njagala Becky era kata ntwale ku poliisi naye ng'obuzibu bwava kugaana kumuwa kabina kange naye naddukayo nze munnange ndi eno nkuba kyeyo. Tell me if you want more information. Ne kakati sebo information ki esingaawo gy'oyagala okutuuka bannange bwe tuvaayo ne tubagamba abasajja bammwe bali amabina nga mugamba mmwe buli muntu gwe muyomba naye mugamba ali amabina kati Amiru twayombye naye bannange katugenda kukola tuti. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Tamale Mirundi Junior wadde nga ali mu kujaguza olw'okuba nti no Shalom munnange ate yasibiddwa naye nno naye alabuddwa. Balista Tima avuddeyo n'alyoka agamba nti ssaawa yonna yandimuyingizaayo. Agambye nti ssaawa yonna yandimuyingizaayo. Jjukira nti Junior yavaayo n'alyoka agamba nti Balista Timo yandibanga ye yali emabega w'okufa kwa jjajja Ichuli. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Njagala omuntu ankwatire Junior amunteereko munda. Kampe ku ssimu wano okubire ku Juliet zaawedde kuba fayiro ezo kireka zikyaliyo. Kazi kamunoonyeeko mami Julie.
kamunonyeko oyagala bamukwatemu. Yes, bamukwatemu ko naye awuye tekitegeeza osuza otya munno mukomera simply because yakwogerako bwe toyina mumwa abantu Junior njagala ombuye eddirwe yali akoze video oba lwe yali akoze live ng'alina omulamwa gwayogerako nga talina gwayogerako. Eva abalina omuntu gwayogerako, Eva abalina omuntu gwageya, Eva abalina omuntu gwali mu kuteeka wansi. Junior is not your type. Yaba ono malaya. Junior kiki kyalina mu nsi muno okuggyako erinnya lya taata we. Oliko ekikyamu. Junior tasinga yadde Desikaliisa. Junior omanyi bafala. Junior tasinga yadde Chaga atunda amataka. Byenkugamba bya ddala. Oyo fala atambulira ku linnya lya taata we. Bw'ojja erinnya lya taata we Mukama Junior talina kyasigaza. Asigaza ati asigaza nakati erinnya taata we lyalina nze ndifunye nzekka. Gwe Balisa Timo wali olabyeko nti gundi yayita Balisa Timo. Erinnya oyo taata we lyamuwa okuŋŋaanya bujulizi akuŋŋaanye. Nze sirina buzibu nja kudda nati nyongeddemu emyaka egi ate envaano ŋŋenda mu Amerika. Muzika temukyalina mirimu gye mukola mwenna mutambuza mumwa. Uliriza Zubeda, Saimo Kawalata, Kasuku, Igwe, Kabata, mwenna emiramwa gye tubeerako tubeera mu kwogera ku bantu. Kabeera ono omwana w'omugenzi mulekwa w'eggwanga. Taata we yafa naye yamulekera ensi yonna asanga yamuwa. Wayita mu katale nga bamukyondera asanga yamuwayo kyamuwadde mulekwa. We tutayimye ne Shalom tetugenda kuddamu kwogera. Twale tukyalina mulimu wano. Osegeera abantu abasinga okuvuma tebaagala bagambako. Ani asinga fulufiga okuvuma wano? Ani asinga Junior okuvuma? Abaweteeka ku bantu tebabasiba. Katugenda tutandika kusala video z'aba Junior na fulufiga nga bavuma abantu poliisi yetu anukule. Osegeera tutandike kusisala tuziwe abantu poliisi yetu anukule. These are double standards. Neno tunulia Kasuku ne Kasuku mwana nango oluusi ansobera. Nalabe Kasuku mukati ekize tugende n'ekyo amateeka gakole. Kasuku Junior yakuvuma wano n'akusesebula talina kyataakuvuma. Nali simanyi nti ne mu lubuto mulimu amazi. Kasuku Junior yakitugamba. Nakuwemula wemula nawemula famire yo wakola ki? Watunula butunuzi bwe mutabani w'omugenzi. Bino bigenda mu maaso mulaba. Fulufiga ani gwatavumye Kampala ani okudda ku mwana amuteeke munda. Baagala basayira ensinga mwenna Budeshi. Waliwo olukwe oluli mu kyeka luvana mu gavumenti. Lulaba ndooza ku internet kuliko abantu abeefudde abaaki ab'amaanyi. Kati baagala kuyita mu bino ebiwowongole bagende nga basiba omu ku omu. Okitegeera nze ebyo byebiŋŋana n'okudda e Kampala Deshi. Ojja kudda e Kampala omuntu akuteekeko ebyekisiru. Ogenda onsibira e Kampala omumalire ebiseera. Nayongeddemu visa endala. Kanjira mbeera eno. Because e Kampala Deshi wosanga omuntu aba n'emitwalo 2 n'afuna abapoliisi 6 ne bajja ne bakunona. Mu bintu by'ekisiru. Kati Junior yajjawo amaanyi agakwata Shalom n'akwata emmotoka ye n'agiteeka ku poliisi. Ng'ogiteekawo otya? Mu mawulire amalala twagala tubeere nga ate tukutwalako ewa Walukagga. Omusango gwo nno gugenda kubeera nga gusalibwa ennaku z'omwezi nga 22 Desemba
Koti ekkiriza okusaba kwaffe ne validatinga electoral commission egambye tejja kuwakanya validatinga petition yaffe. Koti n'esaba electoral commission ne mwami Lubowa yebawadde olunaku lumu bateekemu empoza yaabwe oba okuddamu petition ya Honorable Walukaga. Naffe ku lunaku oluddako lwe lujja okubeera olwokuna tuteekemu okuwumbawumba kwaffe ne rejoinder ebeerawo. Okuwumbawumba nti ensonga ki zetwagala kooti esalewo eggoye era mateeka ki tetusinziddeko okugisaba ekyo. Olunaku oluddako lwe lujja okuba olwokutaano kooti eragidde electoral commission ne mwami Lubowa betwawaabidde nabo bateekemu okuwumbawumba kwabwe. So wiiki ejja nga 22 ijja kuba lwakubiri Monday kooti lwejja okuba nga etuwa ensalawo yaayo. Kayanja Wuuna avuddeyo aliko kyagamba ku nsonga za Betty Nambooze, ku nsonga za Katikkiro, ku nsonga za Kabaka bibino. Genaakafuna okuva mu Lubiri e Mengo, Mbokadingo ne bafere banne babaziridde embuzi. Babadde baagala kweyambululira mu Kabaka. Ne baga twala eri obufere bwammwe. Oyo Katemba mugende mu mutwale ku malaalo g'obote. Kadingo ne gurupu yo ndowooza olwaleero mutegedde amaanyi ga Buganda. Wano wali weesimbye mu Kabaka. Nengamba muvubuka gwo okujinikira ebinnyo Kabaka waffe ne Mengo. Ab'ebitiibwa bonna oboozezza obakubye obatadde ku ttaka. Watuuka n'okusindikanga ekifaananyi kyo ku mikolo ssebo. Nga weetadde mu kifaananyi kya baffe. Mengo ogiwulidde tesiiwe ebalagala. Ogenda osimba amannyo. Lwaki tobuuzizza Mayiga lwaki tebakukyaza ku TV na radio za Buganda? Lwaki tobimubuuzizza? Wali omu ku baavuma Kabaka wano wamukolera n'alubaamu nnamba n'omuyita Nalumansi. Lwaki togenze Busoga gye bakuyita Obini simanye mu Arua? Ki ekibadde kikutwala Mengo batuuka okubagobya obubuzi? Mbadde mwagala kweyambululira mu Kabaka. Ndabye kana ak'emikono omulambo gw'emukono gwadibye enkulaakulanya ne gukonya ne mukono sentulo nga guli wali gukaaba obuzigo obw'ekirogo. Kabaka waffe ne bamuyisa eri obadde oyagala ayitewa mulambo gwe. Kikyokoledde abantu b'emukono. Amalwaliro masomero ga gavumenti kagaba amakubo gaakulema okusupervisinga mukono eringa etalina mukulembeze. Era olunaku bannamukono lwe baliwona omulambo gw'omukazi oyo lwe lunaku mukono lwegenda okudda ku ntikko ebeerenga Dubai. Gwayagaliza mukono n'ayagala ebiseera bya mukono ebirongoofu. At least londo omuntu omulema nga tozizza lukazi olwo mu parliamenti. Nze mbabuulira kyekizibu kya mukono. Ambulance zaalwo zikola kajja mu kalulu. Wano bwe kaba nga kaagala akalulu kakulaga kaluma n'ogwengulu mu biseera eby'okkolera abantu katambuza miggo. Kasita Menge balabye buno obubuzi bwe muleese okweyambulira mu Kabaka. Twala eri ne kati mutegedde obunnanfuusi mwakuba Abaganda bonna ebitiibwa ne mubiteeka ku ttaka ne muvoola buli omu yenna Mengo. Olwaleero mututta obusuuti Mengo mugitegedde nti ne bwe weefuumuula ne weetwala otya mu bbanga ne weereka otya Mengo kakonge kakukuba ojja kugisanga wa Mayiga jju. Bambi maama wa Madubala yeetaaga obuyambi mulwadde. Katubeere nga tukuwa Madubala yalabikiddeko ku Sanyuka TV n'abeera ng'ate annyonnyola embeera eno yonna. Nate batubuulira ku kiki baleese wano olunaku olwaleero Madubala. Tutandikirewo ku nsonga. Kiki ekikuleesezza maama wo mu kamera? Maama nabadde ndi awo King Sana ngamba muleete bw'aba muyinnyo. Nga maama nkubira essimu ate jjukira nange sinasetolinga ennyumba ababbi baagibba yonna. Buli kimu ne kiggwawo kale nga bw'omanyi omuntu ali ku zero. You understand? Kati nga nange sina kyakwajjukira nze nali nkola kimbeererawo maama oyo kubanga mwagala nnyo maama wange. Nene ngamba kanzije ndabe ye kennyini oyo. Ngamba kanzije ndabe King Saa. Naye mu kulaba King Saa ne wakavaayo abantu nga babiri. Bambi abatandise omuwa ku buyambi. Twebaza omukyala Blaze Interior atunda curtains awo kwa Vema. Yavuddeyo n'amuwa ekidduka era kati kyatandise okukola kimuleeterayo omutwa. Kidduka ki? Piki. Piki eya Simba. Eringa bajaji naye nga ya Simba. Ya piki. N'agimuwa nesobola omuleetera omutwalo. Kati ate ne wavaayo n'omulala bamuyita Nalongo Bridal. Atunda akola by'abagole.
n'amuwa Christmas era n'amusuubiza okumukubirako kasimu nikesi osinga wabaawo embeera eganye naye ebyobulwadde bye teyabikonyeeko. Kati ekibuuzo kiri nti lwaki omuleese mu kamera? Ensonga lwaki muleese mu kamera nze kennyini neeremeredde ate naye yeeremeredde ate obulwadde buyinze. Weeremeredde? Neeremeredde ate naye yeeremeredde. Nze yali amubeererawo neeremeredde naye yeeremeredde. Kati tuzze eri bannayuganda era nga neetonderawo bonna be nasobya oba nga nina be nasobya mu kumanya ne mu butamanya ng'oli eyo ndaba ng'omanye ekintu kye bayita omuzadde ng'osobola okunkwatirako sifuddeeyo obaani nenze janjaba maama wange oyo akasente ke baŋŋamba kangi awo makona sisobola kajja mu ngatto zino. Kye kimusumba? Alumizibwa ensigo n'ekibumba. Era tuva mulago olwaleero ewa Dokita Kafeero n'amukebera n'eggumba eryo ery'okugulu kuli liriko obuzibu. Kati neeremeredde mu kaseera kano nga ndi mu upgrade nga ndabe nga nange nsetolinga ate maama mwalwalidde. Mwetaaga ssente nga mmeka okujjanjaba mukadde? Entandikwa tebantono naye baatugamba $3,000,000 eza Uganda okumutwala e India. Naye zonna ezibaawo tusobola okuba kubanga maama oyo ekimusumbuwa kiri kimu ne kino mwekiri dayate n'embeera gy'abeeramu bimuleetera okubeera ng'akola ki. Kati nze sikyasobola muwe kuba piki eyali emulabirira nayo baakola ki baagitwala naye ekirungi waliwo gye bamuwadde. Maama ng'oggyeko omwana byayogedde ki ekirala kisinga okusoma? Kwegamba nasituse waka nga njagala buyambi nga ndaba waka kwegamba wansobedde nengamba kaŋŋende nenzija. Buyambi ki bwe weetaaga? Wakasente bwenfuna akasente byonna bijja kuba bikolebwa. Weetaaga akasente nga mmeka okuyamba ku bino? Kati n'abagerera. Newspack channel kankusobere ngo subscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.